Abatuuze b'okukyalo okuliibako Idudu A ne Idudu C ebisangibwa mu disitulikiti y'e Bugweri basobeddwa waka ne mu kibira olwa namutikwa w'enkuba eyafudde embya kawungeezi k'eggulo n'aleka nga abonoonedde ebitagambika. Ennyumba ezisoba mu 50 zonna zaatikkuseeko obusolya ekiriisa abatuuze nga beewunise ng'abamu engeri enkuba gye yatandiseemu baginyumya nga lutabaalo. Bwe ndaabaire ku ssaawa 10 ez'eggulo nga dijja 12 amaadi gaasituka. Amaadi gakola olwayero eggulu lyamyuka empewo yatandika okuyita nga mbitirivu ng'ezira mu maadi. Maadi gatoola okwenaani akasulya kano daakasuula wano daava wano daasula n'ekimante sayidi eri kyayiika kyona kyona kiri ku itaka. Ekyanambye okutegerako amaadi gali kugwa amabaati okubuukako okujja waingulu me nawulira amaadi nasituka olwasituike ng'enankani ekimante kiva eno kekingwako ku luliri. Okusinziira ku batuuze ebintu byabwe byonna byayonoonese so nga bwe gutuuse ku kyemmere bagamba tebamanyi kyakuliisa baana. Enumba eno mubona nali nakagizimba na mwaka guno nti aze na nsobola okubaako n'eidembe bwe ku mizigo Mungu yanamba nagizimba aye empigano n'ebizibu byendi kujanga nga nfuna enumba yona yawereere ku itaka eti bana nsaba buyambi dabaire dikali kuluya dafiire amayumba gagwanga bwe muli kukibona. So ekyalo kino twolekeire ekizibu ekyamaani nti abantu abasinga saabwe n'abagwirirwa amayumba gaibwe bazira bwe bali kutenduka n'emmere yeene tuzira gwe tunagitoola kubanga ebintu byaffe byatufiire ku byonna byayononeike. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Bugweri Magala Banulu ategeezezza nga bagenda okusala amagezi butya abantu bano bwe bayinza okuyambibwa. Twenda asabanga omubaka wa gavumenti nasa gavumenti yaffe ennungi nti evweyo eide esobola okuba nga abantu bano tusobola oba n'omukono anapa handi gwe tusobola obagemerako oba okubawa basobola okuba nga bava mu mbeera gye balimu. Mu ngeri emu mu disitulikiti y'e Wakiso mu ggombolola y'e Masuuliita abayoge bakabage bakomba olw'enkuba eyatonnye olunaku olwaleero ng'ekirako egubwa mu ggulu. Enkuba yazze nga tutudde mu nnyumba n'ebikula akasolo nekagwa omulyango ne guziba. Ankutte omwana nga ejja gye yeetaaga omuyamba n'omwana. Kubanga nange teyansanzeewo yabadde mungi nnyo ng'afuuwa kasolya n'akakola ki n'akajjamu. Ebyalo okuli Lwemwedde, Buguju ne Wabiyinja bye bisinze okukosebwa nga n'abatuuze abamu bali mu kunyiga biwundu. Numizibwa wano ne ku maviivi ne muno mu mugongo n'abaana bali balumizibwa bali mu mbeera mbi. Z'ennyumba n'ebirime byonna bibadde byagoyeddwa enkuba eno. Abamu ku balumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro so nga n'obujjanjabi bangi bagamba tebalina buyambi nga basaba okubadduukirira. Tuyisibwa bubi n'abaana bonna tusaba gavumenti etuyambe.